yensinga bwetambula batulula bintu bingi nnyo ebigenze mu maaso n'okuva wiiki eno era nga tugenda beera nga twolekera eggwanga erya Libya yali nsimata nnyo mu kaseera omukulembeze eggwanga erya Libya Muammar Gaddafi we yagenda mu maaso n'okulikwatiramu okutuusa mu mwaka gwa 2011 embeera we yagenda mu maaso n'okumwononekera ensi ez'enjawulo zaali zikulembeddwamu NATO eyo NATO egatta eggwanga erya America eggwanga erya Bungereza ne banywanyi baayo gattako ebiwayi by'enjawulo by'abalwanyi byayingira mu ggwanga erya Libya ne bitandika okubeera nga bigitabangula ensi okuli ensi ya Ubirigi eggwanga erya Bulgaria eggwanga erya Norway eggwanga erya Budeni eggwanga erya Bufalansa Italy eggwanga erya Budachi Portugal eggwanga erya Spain eggwanga erya Turkey ne Bungereza basalawo okubeera nti benganga n'ebiwayi ebyali bikulembeddwamu ekiwayi ebibiina ebyenjawulo ebyali bikulembeddwamu amawanga gaali gataagala Muammar Gaddafi gattako eggye erya National Liberation Army n'eggye eddala limanyiddwa ng'erya National Transition Council gattako Islamic groups ez'enjawulo zaali zigenze maaso n'okuyingira mu ggwanga erya Libya gattako abalwanyi abali baleeteddwa nga bapangisiddwa okuva mu ggwanga erya Sudan eggwanga erya Misiri ate mpozi n'amawanga nga Syria okuyingira mu ggwanga erya Libya ne batandika okweŋŋanga mu gavumenti y'omukulembeze Muammar Gaddafi bagadene abantu abasoba mu mitwalo 2,176 be bagenze maaso n'ofiira mu ssagga eno olutalo lirumaze okuva mu mwaka gwa 2011 ate bo 1,907 be bagenze maaso n'okubalirwa okufuna obuvune bw'emitwalo 43,150 abadduka amakaaga betamanyiddwa gye balaze okumwendo gw'abantu ogw'obukadde omukaaga mu emitwalo 77 mu kasambo abali mu ggwanga erya Libya nga yetwogerera embeera yakubeera nti yasanyu nnyo banyera okubeera nti gavumenti egenda mu maaso n'okubeera nti etteekateeka eggwanga lino okuligattawamu kumo bateeketeeka okulonda okwama okugenda okubeera nti kuzzaawo essuubi mu ggwanga erya Libya ensi yali yeegombesa ensi yali amata obuta era nga luminansi enne ya Uganda yeegomba okubeera nti agenda mu ggwanga eryo gwe balonze amanyiddwa nga Abdul Hamid yagenze maaso n'okulondebwa nga Prime Minister ow'ekiseera paka mu December ng'attaka agenda okulira olukiiko olukulembeze amanyiddwa nga Muhammad Manif bamu ku abagenze maaso n'okuba nti balondeddwa okulembera mu gavumenti eno ey'ekiseera okutuuka omwezi gwa December embeera eno yagenze maaso n'okusanyusa ensi nnyingi ddala ng'eggwanga ery'Abafalansa eryakasiza nti omwezi ogujja bagenda kutandika okugulawo embasi zaabwe mu ggwanga erya Libya mu kibuga Tripoli n'ensi nnyingi ezasuubisa okukolaga n'eggwanga erya Libya mu gavumenti eno ey'ekintabuli gye bagenze mu maaso n'okukola eggwanga erya Tunisia nga bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe amanyiddwa nga Sayed Kais yamaze dde okutuuka mu kibuga Tripoli n'agenda mu maaso n'okugenda n'abakulu abapya abalondeddwa mu ofiisi okubeera nti bakwasaganya eggwanga eryo ono yagenze n'akyalako ko ne minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga amanyiddwa nga Otomara Jarandi y'omu yamuwerekeddeko gattako omukyalo omuwabuzi wa president mu ggwanga erya Tunisia Nadia Akacha be bagenze maaso n'okukyalira ku prime minister ono amanyiddwa nga Abdul Ahmad eyakwasiddwa entebe ey'okulembera eggwanga erya Libya okutuuka mu December embeera eno yasanyudde ensi nnyingi okwetoola ensi yonna okuba nti eggwanga lino lyandifuna essuubi ery'okuddamu okubeera nti libeera wamu ate mpozi n'okukomya olutalo mu ggwanga erya Libya jjukira okuva mu mwaka gwa 2011 ensi eya Libya agenda mu maaso n'okwekutulamu era abakulembeze ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okubeera nti batwalako buli omu akatundu ke omwali Khalifa Haftar generali eyaliko wansi wa Gaddafi ne bafuna okwawukana ne bafuna obutakkanya bwabwe yeno Khalifa Haftar n'addukira mu ggwanga erya America wabula oluvannyuma lw'okuba nti ate yategeddeko nti Gaddafi bamunyweza mu 2011 yakomawo n'egatta ku biwayi by'abalwanyi ab'enjawulo ne bajojo bya Gaddafi era okwakkana ng'omusajja oyo Muammar Gaddafi abagenze mu maaso n'okumamula kati nno Jeno Khalifa Haftar yemu kubakkiriza okubeera nti bakolera wamu ne gavumenti ey'ekintabuli gattako n'ebiwayi ebyenjawulo naye nga ku bye badde bisinga okwenga birwanyisa gavumenti badde kulembera mu kibuga Tripoli era nga badde kulembera Prime Minister eggwanga eryo amanyiddwa nga Fayez el-Sarraj abagenze mu maaso ekiwayi kya Khalifa Haftar ekibadde kyasinza okuba eky'amaanyi era mu nteeseganya zonna ezaaliwo mu Novemba omwaka okuwedde mu Tunisia abantu bwe baali bateesa basinga nnyo okweraliikira Jeno Khalifa Haftar okubeera nti anakkiriza enteeseganya zino jjukira Khalifa Haftar bamutwalako n'ekibuga Moscow mu ggwanga erya Russia bateese naye okulaba engeri gy'ayinza okubeera nti mwana wattu azzaawo emirembe n'okukwata ne gavumenti eyawamu okulaba nti bazzaayo eggwanga erya Libya nga bwe lyali bantu bangi bagenze mu bwaŋŋanguse n'abalala bagenze mu kubundabunda mu nsi z'omuliraano bukya Gaddafi alikulira eggwanga alikulira obulamu bw'ensi eno ate mpozi n'okukulembera eggwanga erya Libya emyaka egyali 42 naye nga yetwogera essuubi litandise okudda mu ggwanga erya Libya olaba abakulembeze abaliwo okuba nti batandise okuleeta essuubi okuddamu okuba nga eggwanga erya Libya litinka butinsi Libya eno lwaki ensaga yavaawo kuba nti batuuka okubeera nti batabukira
Muammar Gaddafi mwalimu ebikola ebyokulya enguzi era nga by then eggwanga erya Libya lyali mu kifo kya 146 mu baali abali b'enguzi mu nsi 1989 ate nga mpozi amanyiddwa nga Hamadi Abdul agende maaso n'okukwata mu ggwanga erya Libya agende maaso n'odikulembera okumala ekiseera wabula ne bakkiriza ne baminisita 26 gatta kwa minisita abeezi bali 6 ate ko gattako ne ba prime minister 2 bagenda okubeera nga bafuka eggwanga eryo ne bakkiriza n'okubeera nti babayoko amu ku bakyala bagenda maaso n'okulondeba badidde ebifo 5 ne bibawo bakyala bagende maaso n'okugira nga bakwasaganya nabo saidi awo kulaba nti bateekawo omwenkanonkano wakati w'abakulembeze mu ggwanga erya Libya. Etuukidde olwaleero Libya bonna buli omu yenna yeebuza kigenda kubeera nga kiddako ono prime minister gwe balonze amanyiddwa nga Abdul Hamadi musajja nagagganyo era abadde awangira mu kibuga ekimanyiddwa nga Mislata yabadde agenda maaso n'okuwangalira era nga akolako mu gavumenti eya Muammar Gaddafi wabula n'afuna obutakkaanya olw'ensimbi ennyingi zayina. Gaddafi n'alowooza nti omusajja ono yandigenda mu maaso n'okumamula ku bukulembeze obw'eggwanga erya Libya bw'ati omusajja n'addukira mu ggwanga erya America wabula naye yakoma bukomi mwaka gwa 2011 nga gutandise neyeeyunga ku lutalo olw'okubeera nti bamamulako Muammar Gaddafi. Abalonyi abalisoba 200 nga ba machineries okuva eggwanga kuva mu ggwanga erya Syria, eggwanga erya Buturuki, eggwanga erya Sudan n'eggwanga erya Russia bali mu ggwanga erya Libya bali mu kubeera nti babadde balwana n'olutalo luno. Tekimanyiddwa bagenda kuddayo naye ng'ekibiina ky'amawanga amagatte nga kiyita musaabawandiisi waakyo Antonio Guterres baavuddeyo ne basaba abalwanyi bonna 200 abagwira ba machinery okwamuka eggwanga erya Libya nga bali mu nteekateeka ez'okufuna gavumenti egenda okukwasaganya eggwanga lino lyongere okubeera nga litambula. Waliwo omukugu omu okuva mu ggwanga erya Libya amanyiddwa nga Anas El Gama yavuddeyo n'ategeeza nti singa Libya ne batekoze ku nsonga eziruma bannansi omuli okuba nti bannansi bafuna services ez'enjawulo, bannansi bafuna ebikozesebwa ng'omuli amazzi, amasannyalaze n'eddagala mu malwaliro, gattako n'okuba nti bagabanya obukulembeze mu ngeri y'ekyenganyi kuba mu Libya mulimu abakulembeze, mulimu amawanga mangi ageetaaga obukulembeze n'okubeera nti bakomya abayeekera ogattako machineries abayingira mu ggwanga erya Libya nga baleetebwa ebiwayi eby'enjawulo kyandiviirako okubanga enteeseganya zino ez'okuba nti balonda omukulembeze owawamu zigwa butaka. Ye ng'asuubira nti singa abakulembeze bano bakkaanyizaamu balina okukkiriza machinery okuba nti bamuka eggwanga erya Libya obaleke bannansi bagende mu maaso n'okuba nti balonda obukulembeze baabwe nga bwe baagala okuba obuzibu obukyaliwo. Tumanyi oba banakkiriziganya okuba nti eggwanga lino erya Libya ligenda mu maaso n'okukoleramu n'ebiwayi bibadde bigenda mu maaso n'okulwanagana nga bw'okimanyi nti muyinza obeera nti muli wamu mu mubiri wabula emyoyo negigenda mu maaso n'okubeera nga gyawukana. Ye embeera egenda mu maaso n'okutambula mu ggwanga erya Libya gambye abantu bayitirivu nnyo abafiira mu ttalo luno obatuukidde olwaleero ng'ensi eya Libya erwise juka Libya yali esinga okubeera mu Africa ensi eyeegombesa era Muammar Gaddafi yali akulembera eggwanga eryo yasuubizza okubeera nti agenda fuula Africa ensi eyawamu, ensi eyeegombesa era ng'ensi z'abazungu eziwerako. Eggwanga erya France yaliwola ku nsimbi omukulembeze Nicolas Sarkozy yali amuwozeeko ku nsimbi agende mu maaso n'okuba nti akwasaganya campaign. Ensi ezenjalo zaali zitandise okubeera nga zeewola ku ggwanga erya Libya olw'ensimbi ennyingi zeyali alina era abakulembeze ab'abazungu bangi bava ne balaga obutali mu matuvu waabwe nga bagamba nti Libya yandibanga mwana wattu efuuse ensi eyagala okubeera nti ebeewaggulako ate abazungu kye bataagala ekyaviirako okubeera nti Gaddafi baali balina okumukuba kyova olaba ensi ezaamukuba zaali ziwererako ddala n'ebiwayi by'abayeekere byamulwanyisa byali biwererako ddala. Libya ezimu ku nsonga ezimu ezabeera kubeera nti gavumenti y'omukulu ono yali emamuddwako abasinga temwazigoberera nnyo, mwawuzanga agende, mwawuzanga mweyaguze oba muyagaguze n'ensonga ezimu ezaaliwo nti Muammar Gaddafi yalina eggye lyalimu abantu 5,000 wabula abajaasi 5,000 mwalimu eggye liryasinga okubeera nti awo ekitiibwa era lyali lirina okutendekebwa okwali okw'amaanyi n'ebyokulwanyisa eby'omulembe ng'alina brigade zaali ziwerako wabula nga brigade yali singa okuba ey'amaanyi yeya Hamis brigade yali ekulembera mutabani we Hamis Gaddafi yagenda mu maaso n'okubeera nti agikulembera era eno yali etendekebwa bulungi nnyo abajaasi okugoberera eggwanga baali bagitendeka era nga n'ebyokulwanyisa byali ekisinga okukozesa byali by'amaanyi nnyo okugoberera eggwanga wane wabawo n'eggye eryokubiri mu brigades endala eryali erya ordinary nga bantu yababa okutendekebwa kumala ebyokulwanyisa baalina bikadde nnyo nga n'obukodyo obw'okulwana tebaalina ekyayanguyako abali bamulwanyisa okuba nti bamukuba ne bagenda mu maaso n'okumufuggaza era nga togera amalaalo ga Gaddafi obuganiriza mu ggwanga erya Libya oyinza oganoonya nga togalaba olw'ensonga nti abamutugumbula bagenda mu maaso n'okumuziika mu musenyu ku mbalama z'ennyanja mu ggwanga erya Libya wadde nti yali akulidde nnyo eggwanga erya Libya lyali leeka lyegombesezza n'eggwanga lyafuuka matongo okadde kano babazungu babbye amafuta okugamalayo bumazi. Omusajja yali akuze n'ekyefaayo ekyokuba nti yali asima ennyanja gye basimisizza emikono nga yemu kujasinza okuba ennene mu Africa ebyo byonna byagenda mu maaso n'okwonooneka ebyobulamu mu ggwanga erya Libya amalwaliro gayonooneka
enguudo zonna Gaddafi yali azimbe zaanooneka emizikiti egy'enjawulo ne wano mu ggwanga erya Uganda tulina ku bibala ebya Gaddafi yali agenze mu maaso n'okubeera nti azimba omuli omuzikiti ogwa Odi Kampala ku kitebe ky'Obuyisiraamu ekikulu nakyo kwennyini Gaddafi alinako omukono gwe ogw'amaanyi amaka ga maama w'omukama owa Tooro egamu kwago ebibala ebimu yali agenze mu maaso n'okufuna so nolwekyo embeera n'ebyo bwetonga yatambula ensi nnyingi zaali ziganyiddwa kuba Gaddafi yali afuuse omugabi w'obuyambi mu Africa era ng'ensi Africa esinga atandise okubeera nti azikwatako emizikiti nyingi zagenda mu maaso n'okubeera ng'azimba mu nsi ez'enjawulo mu Africa n'ebyenfuna by'ensi za Africa yali atandise okubeera ng'abisitula mu ngeri gyali asobola okubeera nti abaamu ensimbi olw'ensimbi ennyingi zaali alina erajja amafuta era nga Libya zimu kweza ensi ezazisinga okubeera nga zifunye amafuta agaali amalungi bwe bati abazungu nga beegatta mu NATO n'ensi endala okusala okubeera nti bamuzingako era amafuta ge babbye Libya tegenda kudda kubeera kyekimu olw'ensonga bagitabangudde nnyo era kakasa nti bitundu omuli amafuta olutalo lukyaliyo era abazungu bwe bagenda mu maaso n'okukontrolinga ebitundu ebyo ng'ebawaayo emmundu ez'okulwanyisa kyokka nga ate kyewuunyisa nti ensi za Africa nnyingi zasigala zitundula mutunyuzi olutalo lugenda mu maaso oviddeko bannansi bangi si yali engagga okubeera nti egenze mu maaso n'okubavuola ne bannansi tebagenda kuddamu kubeera mirembe myerere era waliwo amawulire agagenda mu maaso n'okuvaayo agalaga nti bannansi ba Libya bangi bejjusa olunaku lwe baasalawo okuyiibwa ku nguudo ogenda mu maaso n'okwekalakasa nga baakanya obukulembeze bwalikulemberamu Gaddafi era akulembera eggwanga eryo olw'embeera gye bayisibwamu etali nnungi ne batuuka n'okugenda ku nsi ez'okubundabunda ne batuuka n'okufuluma mu nsi bagende bakuba ekyeyo mu nsi yali egombesa yali ekkula eryerere mu ggwanga eryo erya Libya embeera bwe tugenda mu maaso okutambula mu ggwanga erya Libya naye nga kyasanyu nnyo okuba nti bakkiriziganyisa okukola gavumenti eyawamu okukola gavumenti ey'ekintabuli egenda okubeera ng'etwala eggwanga eryo mu maaso era nga agambye gavumenti eyo egenda kulembera Prime Minister omujja amanyiddwa nga Abdul Ahmed yagenda ogikwasaganya gattako agenda okulya olukiiko lw'abakulembeze amanyiddwa nga Muhammad Manif yagenda okubeera nti bakwasaganya okutuuka ngenda kusomeza 24 omwezi gwa Desemba tunajjukira nnyo eggwanga erya Libya bingi bagenze mu maaso n'okubeera nti batuukako olutalo bagoyeza nnyo bomu zibadde zikuba buli kaseera n'ebyo nabasobodde okubeera nti babirwanyisiza ne bakkiziganya naye nga tulina okwebaza nnyo eggwanga erya Russia Vladimir Putin akoze nnyo eggwanga erya Butuluki President eggwanga eryo Recep Tayyip alwanye nnyo Ssabawandiisi ekibiina ky'amawanga Magatte Antonio Guterres akoze nnyo ensinga America ensinga Bungereza bakoze nnyo gattako n'eggwanga erya Misiri Abdel Fattah el-Sisi naye akoze nnyo wadde nti abadde aliko ekiwayi kya Khalifa Haftar kyabadde awagira naye baatuuka mu kukkaanya bonna bakkiziganya okulaba nti emirembe giddawo n'eggwanga erya Qatar ne bakola ddala bulungi okulaba nti emirembe gibokera mu ggwanga erya Libya mu kadde kano etwogera era ng'emundu mu biseera mu bitundu ebisinga yagenze mu maaso n'okusiriikiriramuko nga balinda ki ekigenda okuddiira wabula okusoomozebwa kuli wantu wamu nti Khalifa Haftar generaali eyaliko ow'amaanyi mu ggye lya Gaddafi anakkiriza ebigenda okubeera nga biva mu kulonda kuba naye obukulembeze abwetaaga jjukira emabega okukaawo yagenda mu maaso n'okutongoza operation yagendereramu okubeera nga yeddiza eggwanga erya Libya okubeera nga alyeddiza alijje ku Prime Minister ali kulembera amanyiddwa nga Fayez tunakina anakkiriza okubeera nti abeera akulembero oba anakkiriza nga yakulembera byonna biri awo abayeekera mu balwadde balonde mu ggwanga erya Libya buli omu ayagala kukulembera jjukira waliwo amawanga agali mu ggwanga erya Libya agalowooza nti go gamaanyi okukulembera bamashinala abali mu ggwanga erya Libya bagenda kuddawo nabo bwe bali tulina okubeera nga tubalowoozaako bagenda kuva mu Libya bagende waba n'agattibwa mu ggye erya Libya ligenda okubeera nga kitebeekeza eggwanga eryo kitegeera ensi nyingi ezibadde zifuna ensimbi okuva mu ggwanga erya Libya amafuta zinakkiriza okuba nti eggwanga erya Libya litebenkera ekiro kirina okubeera nga tukirowoozaako yaani owensusa ayinza okubeera nti akulembera eggwanga eryo ng'ovudde Khalifa Haftar alina obumanyirivu mu kukulembera ejje ate n'okukulembera eggwanga erya Libya jjukira Africa ensi esinga singa oba ziba nga zirina emirandira gy'ekijaasi obanga tuli mu kya kizibu nnyo okubeera nti okulembera kyobola bano abakulembera no Prime Minister yazzeeko musajja musuubuzi tamanyi nnyo byakukulembera ggwanga ekyokulabirako mu ggwanga erya America kyalemesa Trump okuwangula ekisanja ekyokubiri yali musajja musuubuzi ebyobufuzi tabimanyi kati obanga oli musajja musuubuzi ebyobufuzi tabimanyi bannabyabufuzi ababibaddemu bayinza okukuba kati Khalifa Haftar mu bonna abaliwo yabasinga obumanyirivu ate bayinza omukkiriza mu olw'ensonga mulwanyi generaali kati ono gwe bazzeeko bano abantu ba bulijjo banasobola okutwala eggwanga erya Libya mu maaso ne bakkiriza okubeera nti bakulemberwa omuntu atali munnamagye eggwanga erya Libya buli omu yenna buli mutu ya bulijjo ayina emmundu omwana omuto ayina emmundu buli yagadde akwata emmundu buli omu amanyi okuba emmundu ekyo tukirowoozeekoko abagenda mu maaso tutebenkeza emirembe mu ggwanga erya Libya kyensuubira kigenda twala akaseera wadde nga ennaku zomwezi 24 Desemba 2021 bagenda teekateeka okulonda olwo okusoomozebwa kungi kubagenda osanga kuba ebizimbe ebisinga byakubibwa ekibuga kyonna kyayononebwa ensi ebitundu ebisinga byafuuka matonga famire zonna zaasaanawo
economy yeggwanga erya Libya agenda maaso n'okubeera nti yagwa. Abaana amasomero tebakyasoma, abaali abato mu kaseera kino tumaze emyaka 10 tumaze ng'otaluyinda bonna bakuze tebakyasoma. Kitegeeza Libya egenda bano mu mwendo gw'abavubuka bangi ogutasomye. Yuko omuvubuka atasomye taba na ssuubi, abasobola okuba nti akola ekintu kyonna okuba nti yayimirizaawo. Munaakikwasaganya mutya? Amafuta ge mwalimirideko bagabye bagamazeewo, agasigaddewo era bakyagenda mu maaso n'okugabba. Kirowoozeeko ebimu ku ebibuga byali biteekeddwawo byabbibwa abazungu ne bitwalibwa. Emu byagenda mu maaso n'okukomezebwa bannamagye, ebena tulina okugenda mu maaso n'okubirowoozaako. Infrastructure, enguudo, amalwaliro galowoozeeko, universities enjawulo zikyaddamu okukola, kubanga jjukira bannansi bangi mu ggwanga erya Uganda ne mu Africa baddukiranga nnyo mu ggwanga erya Libya naddala bagenda okusoma Oluwalabu. Nga nange y'omu ku abaaganyirwa nina baganda bange 3 abaasoma eddiini mu ggwanga erya Libya naye nga President Mama Gaddafi era agenda mu maaso n'okubaweerera era bye baasinga okulumwa ennyo ng'agenze mu maaso n'okuba nti agibwako. Awo kinaddamu okubeerawo bwe kityo. Opportunity Africa yali egenda mu maaso n'okufuna okuva mu ggwanga erya Libya neddamu okubeera nti ezifuna. Libya alina banks nnyingi nga nayo mu Uganda waliwo banka emu inaakalira ku ggwanga erya Libya. Era ebyobugagga byonna ebisinga byagenda mu maaso n'okukwata mu mawanga agasinga binaagenda mu maaso n'okuddizibwa eggwanga erya Libya. Ebyo byonna tulina obitunuulira ng'emize okuteeka wansi ebyokulwanyisa. Bwe tuvaayo mu ggwanga erya Central African Republic embeera eyongedde okwonooneka eri omukulembeze agenda mu maaso n'okulembera eggwanga eryo agenda mu maaso n'okubeera nti akulembera eggwanga eryo amanyiddwa nga Faustina ye mukulembeze akulembera eggwanga eryo era ng'aliko Prime Minister mu gavumenti ya Bwaziza wakati wa 2013. Embeera eriyo yakuba nti Bwaziza wiiki eyaggwereddeko ng'ekiwayi ky'abayeekera ekimanyiddwa ng'ekya Patriotic for Change kimaze okubeera nga kimulonda agende mu maaso n'okulemberamu ebiwayi by'abayeekera ebigenda mu maaso n'okulwanaganira mu ggwanga erya Central African Republic. Gikuva 1960 Central African Republic yafuna obwetwaze tefunako kukyuka kiwayi abukulembeze mu mirembe bazze bafuna okugugulana okw'amaanyi wadde ng'ensi eno ng'agayina ebibugagga omuli zaabu, ebyobugagga omuli diamond, ebyobugagga ebyenjawulo ensi ze byetaaga n'ekyewunyisa eggwanga lino lyavu nnyo ebitagambika. Central African Republic enanidde eggwanga erya Chad, eggwanga erya Sudan, eggwanga erya Congo, eggwanga erya Cameroon era ng'eriko square kilometer ziri 62 ate square miles ziriko 24 mu ggwanga eryo erya Central African Republic. Eggwanga lino lirina abantu obukadde buli 4,74,150 abagenda mu maaso n'okuba nti wangalira mu ggwanga eryo era nga boogera ennimi okuli olwa Sango ne French. Sango lwe lulimi bannansi lwe bakozesa olwabwe ate nga French lwe lulimi olugwira olw'ensonga nti ababawamba baali bagwira. Abafalansa bagenda mu maaso n'okubawamba mu 1900 eyo nkaaga era be bwetaze mu 1906 be bagenda mu maaso n'okubakasa obwetwaze okugira nga bakulembera okwekulembera mu ggwanga eryo. When the rebels came to the Central African Republic city of Bangassou, the area's top official, Pierre Benga, was forced to hole up in a UN base for a month. Now, Bangassou, formerly home to around 30,000 people, is a ghost town. Here in Bangassou, if the rebels do not leave the areas, I think it will be a little difficult for schools to restart. If the children stay at home and don't go to school, we are creating tomorrow's rebels. The rebels are searching door by door to kill us. When we come home, how are we going to do that? We have to chase them away. They have to leave, so we can live in peace. Right now, the rebels are stealing people's property. They are chasing people to the fields to steal the goats, the chickens and the peanuts. So, how are we going to get out of this? There was a two-time president of the Central African Republic, several hundred warned us not to fund tackle siege education at the economy in Congo, where he studied for paramilitary forces of Russian private security firm Wagner. The rebels have vowed not to stop attacking. Instead, they have doubled down on their threats. Was just CPC after being elected to Parliament for the social revolution movement of Black And that's because Touadera did not respect the accords signed with the armed groups, where they are Russians, where they are Rwandans, where they are Central African soldiers. That is where we attack. After several hours of fighting, the UN mission in the country
mwezi Jean Bidel ogwo Bokassa December was born in the then French 1976 Equatorial Africa, which is now the Central African Republic, on the 22nd of February 1921. The young Bokassa had a rather tragic childhood. His father, who was a village chief of the Mbaka people, was murdered in November of 1927 for refusing to provide labor for his village, as was required under the French colonial rule. A week later, his mother committed suicide, and Bokassa, in December of 1979, Bokassa proclaimed himself the emperor of his country and changed his title to Emperor Bokassa. He also changed the name of his country from the Central African Republic to the Central African Empire. He was crowned a year later in a coronation that emulated that of his personal icon, Napoleon I. This lavish coronation ceremony would cost more than $20 million, which was a third of his country's budget and all of the aid money that the country got from France. It is estimated that Bokassa fathered 54 children by various levels, including Romanian, Tunisian, Gabonese, French, Vietnamese, and Belgian. As has been a common pattern we are seeing here on African Biographics, Bokassa rose to power after a coup in 1965, and you would remove this you have probably guessed by now via another coup. This episode profiles Jean Bidel Bokassa, His rise in the political scene was just as meteoric. After being elected to parliament, so there's always sort of new uploads that come out every Monday. Elia Central African Republic tuka mu 9 kyana mugumu inakusomeza alimu omwezi ogw'omwenda onaye abajasa Bokassa bagenda maaso n'okubeera nti mwana wattu bamuwamba ne bagenda maaso n'okumujjako ng'afugidde just gwali mwezi mwaka gumu gali agenze maaso n'okufugira n'agenda maaso n'okubeera nti amamulako mbeera ya gwanga ya Central African Republic era nga bannansi baagi mu ggwanga eryo bagenda maaso n'okutugumbu bagenda maaso n'okufuna obuzibu n'abasinga ne bagenda mu buwaŋŋanguse ekiseera amagye gavugira okuva kyana mugumu paka kyenda mugumu amajinga gagenda maaso n'okulembera wano nno kyenda mugumu bafuna omukulembeze gakkiriza amagye okukulembera omukulembeze amanyiddwa nga Andre Kolingomba n'agenda maaso n'okulembera eggwanga eryo wabula mu 93 yateekateeka okulonda Keringomba ono wabula n'awangulwa mu kulonda era nga yamawangula eri Prime Minister eggwanga eryo amanyiddwa nga Felix Patassa yagenda maaso n'okwangula okulembeza eggwanga eryo era ngo nalita ebisuubizo ebyali ebiyitirivu ennyo omwali okwongeza bannamagye ssente okwongeza ebitongole bya gavumenti okubeera nti abyongeramu ensimbi n'abakozi ba gavumenti okuba nti yabasuubiza ensimbi ekyawuliza bannansi okubeera nti basula omukulembeze eggwanga eryo Andre Kolingomba ne bagenda n'omukulembeze ne bagenda ne Prime Minister Felix Patissa okubeera nti abakulembera ola Patissa yawangala nnyo ku bukulembeze mu 96 atinatuukiriza bisuubizo bye ebyokwengeza amagye n'abakozi ba gavumenti ssente ono yagenda mu maaso n'okugumula omukono mu kibya era amagye ne gagenda mu maaso n'okukwatamu awo era okakkana ng'omukulu ono amanyiddwa nga Patissa okakkana nga bannamagye bagenze mu maaso n'okukozesa obuyinza okutuusa mu 99 ng'eggwanga lya Central African Republic liganye okubeera nga litereera abakungu bannamagye abazungu bannamagye ab'enjawulo okuli ensi ekibiina ky'amawanga amagatte African Union bayisobola ne bagamba katwala amagye mu ggwanga lya Central African Republic ate nga n'eggwanga erya Uganda nezimu kwezi nga Rwanda ezimu kwezi zatwala amagye mu ggwanga lya Central African Republic okola nti bateebekeza eggwanga eryo n'emirembe okwongera okubokera mu ggwanga eryo erya Central African Republic wabula mu 2010 Patissa Felix yagenda mu maaso n'okuba omukulembeze n'awamba yagenda mu maaso n'okubeera nti yasigaze yafuna obukulembeze wabula ono yategeeza nga Bwaziza wali agala okubeera nti amuwamba era kino okumanya kyali kituufu mu 2003 Bwaziza nga ali wamu ne Nigeria bawamba Patissa Felix ne bagenda mu maaso n'okumujja ku bukulembeze era waayita emyaka gyali ebiri gyokka omukulu anamanyiddwa nga Bwaziza n'ateekateeka okulonda mu 2005 bwatyo ne n'awangula akalulu yeke yayita akali free and fair yeke lawuza nti kaali ka mazima na bwenkanya era kaali kamusobozesa okuba nti agenda mu maaso n'okulembera eggwanga erya Central African Republic wabula ono yafuna obuzibu mu 2008 Prime Minister eggwanga eryo gwali akulembera naye amanyiddwa nga Elio Doti yagenda mu maaso n'okulekula ne gavumenti yonna ng'agamba nti engeri gye byali bigenda mu maaso n'okutambula mu byali tetambula bulungi era bwati n'asalawo okuba nti yadda ku mabbali n'asalawo okugamba nti letta gavumenti eya Bwaziza agenze mu maaso n'okubeera nti ajabulira gavumenti yajabulira era bwati n'agireka era waayita emyaka bubale olutalo lw'omunane lugenda mu maaso n'okubeera nga lwatandika mu 2012 ekibiina ekyabalwanyi ekimanyiddwa nga Silika Mini Coalition kyagenda mu maaso n'okutandika ekigenda mu maaso n'okulwanyisa omusajja Bwaziza
ekyamwaliza okulajjana yaliko ekikulajjana yali yakulembera eggwanga ya France president amanyiddwa nga Francisco Hollande n'amutegeeza nti ajje amudduukirire olw'abayeekera bali batandise okubeera nti benganga eggwanga eryo n'okwagala okumamula ku gavumenti. Abayeekera bakkakkana banyera okubeera nti baali bakkiriziganyizza mu 2013 ogenda mu ggwanga erya Gabon okukkiriziganya okubeera nti balekerawo okulwanagana n'okulaba nti akyuso agabanya obukulembeze mu ngeri y'ekyenkanyi wala mu 2013 mwennyini bw'atyo olutalo lwaddamu okubeera nga lubokera ngenda kusomesa ali 22 omwezi ogwokusatu bwe bati abayeekera mu ggwanga eryo mwanattu erya Central African Republic basitula enkundi olukaka ne bawamba gavumenti n'okutuusa kati Bwaziza bamwogerako bogezi nti akulemberako eggwanga eryo ne bwe bati bamuwamba bwe bati ne beddisa obuyinza era ne bateekateeka okulonda ne balonda omukulembeze aliko kati amanyiddwa nga Faustina era nga prime minister yaliko mu kaseera nga Bwaziza agenda mu maaso n'okulembera eggwanga eryo. Bwaziza gwenjogerako ye mukulembeze yakulembera wakati wa 2003 ne 2013 era nga yaliko ono yakuzibwa mu magye g'eggwanga erya Central African Republic myaka gy'ensanvu ng'ali wansi nga president yamukuza ye Jenny Bokassa wabula nga ono era yamulwanyisa ono ye Bwaziza enkola gy'alina yakulwanyisa bakulembeze bonna abawaddeko ng'ajjukira ali myaka 74 kubazaali bange ennaku ssoma ezi zaali 14 omwezi w'Oktoba 1986 nye myaka 74 gy'alina era ng'alina abaana babiri okuli Franco Bwaziza gattako ne Bwaziza senior ne Bwaziza junior be baana balina omukulu ono Bwaziza agenda maaso n'okulemberwa agenda maaso n'okuba nti yalondedde okulemberwa ebyabayeekera ebirwanira mu ggwanga Central African Republic era bagala okumamula gavumenti ekulemberamu Foster president yalondeddwa era nga yagudde n'ebitundu ebasomye mu 7 mu kalulu akabaddeyo mu Desemba mwaka ogwedde. Bwaziza bamugaana okwesimbawo olw'emisango egigamba nti yalinyira eddembe ly'omuntu n'ebikolwa eby'okutugumbula bannansi mu kaseera we yakulembera. Bwaziza yaliko minisitule w'ebyokwerinda wakati wa 9 wakati wa 7 ne 9 n'abeerako minisita obyamawulire wakati wa 9 ne 2 wabula ng'ono yagezaako kuteekateeka okuwamba gavumenti eya president yaliko Kolingomba mu 82 n'egwa butaka era ekyamuviirako okubeera nti adduka mu gavumenti n'atandika okubeera nti ayigibwa buyigibwa naye ate ekyembi tebasobola kubeera nti bamufuna n'asigala ng'akyeriisa enkuuli mu gavumenti ez'enjawulo. Omusajja oyo amanyiddwa nga Bwaziza eyawereddwa okulembera ekiwayi ky'abayeekera ekimanyiddwa ng'ekya Patriot for Change ekigezaako okubeera nga kirwanyisa gavumenti n'okuleeta ebikolwa eby'ekiyeekera mu ggwanga. Jjukira mwezi gwa Desemba 2022 bagezaako okubeera nga bamukazaakaza nga bamunenya okubeera nti yali mabega ebikolwa eby'ekiyeekera n'abyegaana n'agamba nti ye tayinza kubeera nti abeera muyeekera era nti ye muntu wa bulijjo era amanyi ki ekyetaagisa okubeera nti akulembera eggwanga eryo n'abyegaana wabula ekyewunyisiza nnyo okuba nti bamulonze era ekitiibwa ekyo n'akikiriza ekyokulembera ebiwayi by'abayeekera ebyagala enkyukakyuka mu ggwanga eryo erya Central African Republic n'okutuusa kati bannansi bangi abagenze mu maaso n'okufiira mu ssagga ezo mu ntale ziri mu ggwanga. Jjukira eggwanga lino erya Central African Republic bukyanga bafuna obwetwaze mu 1960 tebafunangako mu nkyukakyuka ya gavumenti ey'akalulu wabula buli omu awamba buwambi era n'ono president aliko Fuster yawonye bwonyi butamuwamba ebayise ku lugwanyi okubeera nti bamuwamba naye n'asimattuka wabula nga Bwaziza asitudde enkundi ey'okwagala okuddamu okubeera nga akulembera eggwanga eryo n'okwagala okubeera nti aliwamba. Gaayo no gavumenti zonna ez'abakulembeze abaliwo ajja azibeeramu naye era nga abalyamu enkwe n'agezaako kubawamba era nga nabo bawona buwonyi. Kyewuunyisa nnyo okuba nti akyali mulamu naye ng'eggwanga lya Central African Republic bakosejja n'okuba baavu nnyo wadde ng'ensi n'ebigagga bingi bye balina n'ate ensi mwana tujjavu nnyo ebitegamika. Eggwanga erya Central African Republic engeze mu maaso n'okuyitiramu mu mbeera bw'etyo gye bagenda mu maaso n'okutambuliramu naye ng'ensi za Africa nnyingi zikoze ekisoboka okubeera nga ziritebenkeza. Eggwanga eryalonda lyavaayo n'etwalayo amajasi Uganda mwajirako omukulembeze eggwanga y'omu ku bakoze ennyo Kaguta Museveni okulaba nti emirimu gibokera mu ggwanga erya Sudan naye mu ggwanga erya Central African Republic gavumenti eza Sudan gavumenti eza Ethiopia bonna bagezaako okubeera nti bakulungula abajasi okubatwala mu ggwanga eryo. Ekibiina ky'amawanga amagatte bakyaganye okubeera nti bateekera mu ggwanga bakyaganye okubeera nti balwanyisa ebikolwa ebyo mu ggwanga eryo era buli lunaku olukya abantu bagenda mu maaso n'okusanjaga abantu bagenda mu maaso n'okukolebwako ebibulabo bw'amaanyi nnyo naye nga kigamba nti mulimu n'olutalo lw'eddiini waliwo abaisiraamu bajja ne balumba waliwo ekyajja bakusalo ekijja ne kirumba so mbeera ya bunkenke mu ggwanga erya Central African Republic mbeera nga begenda maaso n'okubeera ng'etandika nga mpuuzika mu ggwanga erya Congo Brazzaville bagenze mu maaso n'okubeera n'okulonda era nga omukulembeze aliko Denis Ngweso yakulembera emyaka 36 myaka 77 yagenda mu maaso n'okulembera eggwanga eryo kuva mu 79 yagenze mu maaso n'okuwanga kalulu n'ebitundu 98 n'obutundu 15 ku 10 ng'ono gwe yabadde avuganya naye amanyiddwa
nga Guy Boris yagenze maaso n'okufiira mu campaign kunako olusembayo yabadde eteekateeka okugenda kuba kalulu n'akwatibwa ekirwadde kya COVID-19 ekyagenze maaso n'okubutugumbula. Emikutu gy'amawulire mingi gyagenze maaso n'okutegeeza nti omusajja ono Guy yabadde asitulibwa okubeera ng'atwalibwa mu ggwanga erya France bw'atyo n'afiira mu nnyonyi era nga abakungu ab'enjawulo bagenze maaso n'okuba ne batuusa okusaasira kwabwe. Naye ng'omusajja ono Dennis Ngweso watuukidde okuba nti awangula akalulu kano ng'abaludde oluvuganya bonna abakutte emikono n'agisiba nga teri kuvuganya kw'amaanyi kuliyo be yali asinga ovuganya nabo okwali munnamagye yakulemberako eggwanga eryo ery'eggwanga erya Congo Brazzaville amanyiddwa nga Jean Maria Michel Makoko yagenda maaso n'okumuteeka mu kkomera ali mu kusaabinga ekibonerezo kya myaka 20 gattako ne yaliko minisita amanyiddwa nga Andre Okomi naye kenyini yamukuba mu mbuga ez'amateeka era nga naye ali mu kusaabinga ekibonerezo kya myaka 20. Emisango egy'abavunaanibwa gyakubeera nti bajeemera ebitongole ebyokwerinda gy'emisango egy'abasibisa naye ng'ensonga zonna zaali zitoola ku nsonga z'ebyobufuzi kuba omukulonda amanyiddwa nga Jean Maria Michel yali yandiba nga alina essuubi okubeera nga akulembera eggwanga eryo kuba yakulemberako ejjera eggwanga eryo nga bannamagye bamwinamu essuubi bamwagala nnyo nga n'abantu babulijjo balowooza nti omusajja n'abakulemberedde okuva mu 1979 ayinza okuba nti amwamulwako munnamagye ekyo lina essuubi lyafa oluvannyuma lw'okuba nti omusajja ono yagenda maaso n'okukwatibwa n'asulwa mu buza ekogga. Mu 2016 ssemateeka agenda maaso n'okukyusibwa eggwanga erya Congo Brazzaville nga omuntu yali awezezza emyaka 77 yayita kukirizibwa kubeera nga yeesimba mu ggwanga eryo era nti kasiko okaddiwa wayita okukirizibwa kubeera nga weesimbawo wabula ssemateeka mu 2016 enkyukakyuka ze baakola yagenda maaso n'okubeera nti yonna yabijjamu era n'ebisanja ebibiri n'agenda maaso n'okubijjamu kati abavuga akagaali abavuga kayiringito teyiriiko kkomo nga abavuga tebamanyidde lwagenda beera nti abataamu mu ggwanga lino era kino kikyasinga okunyiza abudde oluvuganya ne basalawo okubeera nti bavaayo ne beemulugunya era ne bano basajja batte okuli Jean Maria Michel Makoko gattako ne yaliko minisita Andre Okomi bagenda maaso n'okugwa mu kategaaku bagezaako kuwakanya byonna ebyokukwata ku ssemateeka okubeera nti yajjako ekkomo ly'emyaka n'ekkomo ly'ebisanja mu ssemateeka ebyanyiza ennyo abantu n'asalawo okubeera nti yakulembera eggwanga paka waali yagala okubeera nti alikomya era nga bali kudda oluvuganya okulonda kuno bo tebakubazeemu magezi akuba bagenze maaso n'okusibira ekikokolo era nga omu ku bakulira oluvuganya mu ggwanga eryo amanyiddwa nga Mathias Dizoni yagenze maaso n'okuvaayo n'ategeeza ensi yonna nti okulonda tekwabadde kwa mazima na bwenkanya era nti singa kyabadde kisoboka bali badde okulonda kuno bakusazaamu kuba n'omu ku bannaabwe yabadde amaze okubeera nti afa n'ekyewunyisa Dennis Ngweso yagenze bugenzi mu maaso nakulembera nakwerangira nti emukulembeze w'eggwanga erya Congo Brazzaville omujja agenda tutwala mu maaso bo kye bagamba nti kyamu nnyo era nti bannansi baali badde baweebwa omukisa okuba nti balonda abakulembeze baabwe baagala ebikola bingi beeyolekera mu kulonda ng'emikutu egya social media ku lunaku olukulonda gyagenda mu maaso n'okugibwako ba agent abaludde oluvuganya bagenda mu maaso n'okuyibwa mu makomera nga n'ebikola ebyokuwamba abantu mu ggwanga erya Congo Brazzaville byeyolekera nnyo mu kalulu kano era nga n'abamu ku baali bagenda mu maaso n'okulemberamu okulonda mu bitundu ebyenjawulo bateekwa ku midumu gy'emmundu okulangira rizaati ezitaali ntuufu nga namu ku baali bakulira okulonda mu bitundu ebyo bagenda mu maaso n'okubuzibwawo bannansi bitundu ebisinga amasannyalaze gabagibwako ng'era namu ku bali kudda oluvuganya babuzibwawo n'okutuusa kati tebamanyiddwa wa gye bali mu ggwanga erya Congo. Amaduuka mangi gaggalwa ate mpozi emmotoka ez'ebyokwerinda byagenda mu maaso n'okwebulungula ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga eryo ng'ate mpozi tewali omuntu yenna akizibwa kubeera nti mwana wattu alaga endowooza ebyobufuzi mu lwatu ekintu ekyanyigiriza nnyo abali kudda oluvuganya era nga babagamba okulonda kuno tekwabadde kwa mazima na bwenkanya. Biri mu ggwanga erya Congo Brazzaville wabadde okulonda era nga bw'atyo Dennis Ngweso yagenze maaso n'okuwangula ebitundu 88 ku buli 100 yagenze maaso n'okuwangula ng'eyazeeko yabadde omusajja ono yafudde amanyiddwa nga Guy Boris yabadde azeeko mu kitundu ekyokubiri ate ekyokusatu ne kikwasibwa Mathias Dizoni yafunye ekitundu kimu n'obutundu 9 ku buli 100 naye abasigadde okulonda kuno baali bakusibira ekikokolo kyekigenda okulya mu ggwanga erya Congo Brazzaville. Ngweso singa n'abagenze maaso n'okulema emyaka 5 gisigadde wakuvaako ng'alina emyaka 92 wanaaba akiwadde jjukira ekikomo ku myaka yagijjako alina emyaka 77 wakusigala nga bavuga akayiringito paka gyali agadde kiringa okuba n'emmotoka nga terina buleeki eri kaserengeto ogivuga buvuzi kayiringito paka gyerikoma werisanga ekikonge erigenda mu maaso n'okubeera nga ateesibira kati nono Ngweso kyali mu kukola banne mu ggwanga erya Congo Brazzaville akalulu gye kabadde nga budde oluvuganya bonna emikono yagisiba nga n'emikutu egy'amawulire tomala gavaayo okubeera nti wandika ku budde oluvuganya eggulire eddungi embeera nzibu nnyo mu ggwanga eryo okufaanako mu South Africa ezisinga embeera bwe teweri so sigenda beera nga siko wano
ngenda beera ati mwana tunkigalira no ninga twebaza nnyo gwe agenda maaso tugoberera program ya FNC nga wetambula buli lwa mukaga saa kubira tubadde ne program eno era gwa n'ekibuzo kigenda maaso n'okubeera ng'okiteeka waawo tujja beera nga tukiddamu naawe alina kyonna kyagala tugamba genda maaso n'okubeera nti wegatta ku mutu gwaffe subscribinga page yaffe ya Dawa TV Uganda naawe ayagala okubeera ng'otuwa obuyambi mu ngeri y'ebyuma okubeera nga TV eno egenda kumpewo genda maaso n'okubeera nti naawe okikola naffe tukwebaza nnyo byonna byogenda maaso n'okubeera ng'okola gwakikola mu lwatu ne mu kyama tukwebaza nnyo ogenda maaso n'okuwagira enteekateeka eno tugenda kwolekera Ramadan twetaaga obuyambi tugenda okubeera nga tuwaayo eri abantu abakwange no Dawa TV tugenda maaso n'okwataganira wamu okulaba nga ate tuyambako bannaffe abatalina mu mbeera yonna okulaba nga Dawa TV nayo kenyini ekwasiganya ku mirimu egy'enjawulo sono Rachel alina okugenda kiwagira okugula ebyuma twetaaga ebyuma ekyaddala kino kakibagambe ebyuma ebigenda okubeera nga bisitula TV eno egende maaso n'efuuka ey'amaanyi mu ggwanga erya Uganda ekyo nzija beera nga nkyogerako paka era muligamba akasajja kayogeranga nga Dawa TV emaze okubeera nti fukete nawe wasobola okugamba nti nze sobola okubeera nti ngula ekyuma sobola okubeera nti ngula ebyuma ndi kinoomo sobola okubeera nti ovaayo kubanga kuno ku nsi ekintu kyokka kye tulinaga ekigenda okubeera nga kitweyimirira ku nnaku lw'enkomerero bigenda beera ebintu ebyo bye twakola nga tubikola lwa Katonda okwamaanyi kugamba ekintu kyonna kyewakola okikola mu maanyi ga Katonda ng'okikola ku lwa Katonda okuwaayo ku lw'eddiini yo okulwanira eddiini yo n'okwagira emirimu gyonna emirimu egyo gigenda okubeera nga gikweyimirira emirimu ku nnaku lw'enkomerero bino nina mmotoka nina kitiibwa ndi pulezidenti ndi minisita n'abakyala balungi nina amayumba ag'ebbeeyi nina piki ennene ng'eya producer nge Umaru Semakula n'ennyumba ennene bina tebigenda tugasa ebigenda tugasa yeno riziki gye tugenda maaso n'okubeera nga tuwaayo eno kuwaayo kwe tugenda maaso n'okuwa noga nja gula ekyuma bwe kiti nja balwanira mufune license bweti ngenda kukola bwe kityo kaki kigenda okubeera nga kitweyimirira ku nnaku lw'enkomerero sono Rachel wagenda maaso n'okubeera nga olaba Dawa TV Uganda tukyetaaga binnyo okubeera nga TV eno eteekebwa ku mpewo tugende maaso n'okuweereza ekisinga tulina bingi bye tusinga n'ekkomola okuba nti ebyuma tulina bitono gye tugenda maaso n'okubeera nga mwana tukomaawo tugenda maaso n'okuweereza mu nkola bweto atuwagira genda maaso tuwagira ate mu subscribinge bane mukole subscribe ku page yaffe ya Dawa TV Uganda ginonye ku Facebook nawe ogenda maaso n'okubanga ogema ne YouTube gye tuli gendayo subscribing page yaffe ya Dawa TV Uganda egende maaso n'okubeera nti ekula enjiri etambula negana amawulire amazi tugenda maaso n'okuwaayo gagende maaso n'ogasa Obuyisiraamu ate mpozi n'ogasa eggwanga kuba bina byetwogera bonna ensi yonna ebinyumirwa ne bakwano gwange bali mu ggwanga erya Dubai abali Qatar abali mu ggwanga erya America Sweden abali mu ggwanga erya Australia bagenda maaso n'nyumira programs zetugenda maaso n'okuweerera so tubasaba tugende maaso n'owagira omulimu guno tugenderera wamu tusobole okubeera nga tutambuza embeera Umaru Semakula producer wange yali emabega w'ebintu byonna ne bugenda maaso n'okuwulira n'okulaba yali biri emabega yikafulu w'ebyo ate mpozi era ne Seeka Sebira n'agenda maaso n'okwasaganya ensonga za kamera n'ateeza kino nekiri naye nga producer byonna yagenda maaso n'obigala Umaru Semakula musajja alina kampuni ye egenda maaso n'okukwata emikolo eya HD era enamba agenda Bernard agiteekawo ogende maaso n'okugiraba ogende maaso n'okugiwagira tugende maaso n'okutambuza obulamu sigenda Basukano Hakim Lubwama ge mannya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dawa TV Uganda